ebikoola byabyo bivaako enva ziyitibwa zitya? Ziyitibwa ebisoobooza. Bakuwa obubonero busatu. Linda akubuuza eky'ekkumi oli muleke nze nkubuuza kakobogo kye ki? Kitegeeza ekintu ekigumu ennyo. Bakuwa obubonero busatu muwe bwino. Webakulaga wootandikira waasonze gwetandika osome ffe tugaba bubonero. Wakayima ng'akwata mpafu ng'ayongera kuyeekera ngere abaayi akatambulako ebyalo nga bibiri n'asanga Waŋŋaŋŋa ng'ali ku lukindu alya empirivuma. Ko Wakayima nti Waŋŋaŋŋa ekikuliisa empirivuma nga nze nina wano empafu kiki? Ko Waŋŋaŋŋa nti munnange onkubye enkata weebale anti ne bwakedde mpulira abadde anfumita bulala. Waŋŋaŋŋa ng'addira empafu ng'agimira. Ko Wakayima nti woo Waŋŋaŋŋa otyali akalimu obuwuka. Empafu gy'omise tebadde yange ebadde y'abakubi ba mpafu. Abakubi b'empafu tebabadde babi baasizza jji lyange. Ejji teribadde lyange libadde lya Wankoko. Wankoko tabadde mubi alidde kalo kange. Akalo tekabadde kange kabadde kagguluddene. Obubonero musanvu. Sekiddeko maawo. Kale tweyanziza nnyo tweyanzenga omulungi awuliriza nkutte Juliet kwagala kwe okuva mu Malongo Baptist si kyekyo eri mu Katovu Town Council. Tweyanziza tweyanzenga awuliriza tukyagenda mu maaso n'enteekateeka eno. Njagala okutegeeza nti omusomo gw'abayizi abakola olulimi Oluganda sini ey'okuna n'ey'okutaano mpaka ku sini ey'omukaaga gye guli mu Kimanya Blessed Sacrament ng'ennaku z'omwezi 10 baana mweti mugwerabira mugende eyo. Bw'oba oyagala okumanya ebisingawo nkugamba lunye nti kubula mwami Jingo Ronald musajja akeera ali ku namba ya simu eno 070692636. Juliet bya buwangwa. Ekimera kye bayita empindi kivaako enva ez'ebikoola byazo ziyitibwa zitya? Okyalina obudde. Wakayima yitibwa eggobe. Eggobe bakuwa obubonero. Amabonero gwani wamma Juliet akabanzi kyeki? Bwe bagamba omuntu nti alimu akabanzi. Okyalina obudde teeba ekirala. Ye muntu nga buli wasanga walimu. Oli sekidde sebo omuntu alimu akabanzi ye muntu alina effujjo. Wetwa libaddalu bakuwa osome bwire. Akabanzi libaddalu ebazadde bambalibavuna nga mwana gwolimu akabanzi kiggwe libaddalu. Waŋŋaŋŋa nti sebo tobayita abantu abo bonna sijja kusobola kubaŋŋanga ate nga mulimu n'eggulu ddene tolamu ekyoya kiikyo. Waŋŋaŋŋa nga yeekuunyuulako ekyoya ekyeru ng'akiwa Wakayima. Wakayima olwafuna ekyoya ng'anyeenya akabina. Olwo obudde bwali bugenda buziba ng'azuula bwakwegeka luba okutuusa obudde lwe bwakya. Obudde yabulabira mu luggi nga yessa mu ddemeezi wuuyo asanze omuggo ogukulukuta. Ko ye nti leka nteeke ekyoya kino ku mazzi ndaba oba kinaakulukuta. Olwasuula ekyoya ekyo ku mazzi ng'amazzi gakitwala mu buziba. Ko Wakayima nti muggo gombeeredde ki? Kati wuuno otutte ekyoya kyange. Ekyoya tekibadde kyange kibadde kya Waŋŋaŋŋa. Waŋŋaŋŋa tabadde mubi alidde empafu yange. Empafu tebadde yange ebadde y'abakubi ba mpafu. Abakubi ba mpafu tebabadde babi baasizza jji lyange. Ejji teribadde lyange libadde lya Wankoko. Wankoko tabadde mubi alidde kalo kange. Akalo tekabadde kange kabadde kaggulu ddene. Oba mbayita ne mbayita bubeefuke. Kw'omugga nti sebo tobayita ekita kiikyo sena amazzi galiwo ekyoya ekyo. Bakuwa obubonero butaano komaawo kwatira awo. Tweyanza egetambula
Baana akagero kano kabanyumira ndowooza abawuliriza. Tugenze wano mukulwani Luswata Abdushamadu Swahaba tuli mu byabuwangwa woliriza eddembo kyeki eddembo Wakayima Juliet nkulabye Wakayima Juliet eddembo we wantu nga waliwo akasozi Wakayima sekidde sebo eddembo lwe lusiko olukyali eddembo nedda tetubawa bonna olwo kyekitundu ky'olujja we kikoma olujja lwammwe we lukoma gwe tuyita eddembo sijja kubuulira kiddako awo kuba nyinza kibuuza enkya ne kino kya buwangwa eddumbiizi kyeki Wakayima sekalo nedda lyettumbiizi neŋŋamba ddumbiizi ye muddiro wakati bakuwe bwino soma bwino tugende tandika Wakayima teyalemwa ng'asanga mazzi Wakayima teyalemwa ng'asena mazzi yagatikka Wakayima teyalemwa ng'asena mazzi ng'ageetikka bwe yatambulako emitala ng'ebiri n'asanga bwesi olwamala okubalamusa n'abagamba musajja mujje migwa n'obubonero bubiri tweyanziza nye tweyanzege ekyo kye bayita bwino bw'atyo bwabeera awuliriza kati tugenze kumubbinkanya asembayo ani Sekalo Peter baba bagira ki mamba kakoboza mamba namakaka mamba ki gabunga omulimu gwemukola mu lubiri mugumanyi mulimu ki empingu kyeki lyejje lya kabaka ery'oku nnyanja naye si kyekibuuzo tugenze ku kibuuzo eky'omwenda wuliriza omwana omuwala kale kankubuuze kino omwana bw'atandika okutambula omuto omuganda agamba atya agamba nti ate Wakayima sekidde sebo omuganda agamba nti ajje akagere bakuwa akabonero kamu tugenze ku kibuuzo eky'ekkumi kino simanyi oba wali okirabyeko naye kale naye era okimanyi akakolwa kyeki akasolo ke bayita akakolwa okugondereza namu akakasolo kano ka mutale Juliet malongo yebulabika gyebuli Juliet ke katulume bakuwa akabonero kalamba Juliet obutulume tobulabangako mumpeere bwino katulume obutulume obwo butambula nga bungi nnyo busobola n'okugoba bulina effujjo nno soma bwino Wakayima teyalwa ng'asena amazzi nga yeetikka bwe yatambulako emitala ng'ebiri n'asanga abaweesi olwamala okubalamusa ne bamugamba nti tuli wano amagezi gatwesibye ebyuma byaffe bibino byagala kuvubiriza n'amazzi era bigenda kutwononekako anti tetulina mazzi ko Wakayima nti mazzi buzi
gaagano aweesi nga baddira amazzi agali mu kita nga bavubika byuma byange. Sekalo twakatabaako otuwaye bakubonero busatu bwe bakuwadde naye awuliriza olugero luno lukyali luwanvu nnyo. Baweesi babadde wano ku Wakayima ku baweesi ko Wakayima bannanga abaweesi musudde ku kyokya amazzi tegabadde gawamugga tabadde mu byakulukusiza ekyoya kyange ekyoya tekibadde kyange kibadde kyawaŋŋaŋa tabadde mu byalidde empafu yange empafu tebadde yange ebadde ya bakubi ba mpafu abakubi b'empafu tebabadde babi baasizza eggi lyange eggi teribadde lyange libadde lya Wankoko Wankoko tabadde mubi alidde akalo kange akalo tekabadde kange kabadde kagguludde oba bonna mwagala mbayite kambayite mulye nabamatereke kwabaweesi nti nedda munnange twalamu effumu liiryo abo tetubaagala akagera awuliriza we tujja okukatandikira olunaku olw'enkya nga tumaze okuddamu okusinkana tukyatambula bulungi n'akabbinkano tumirayo abantu nga basatu. Tumiddeko mama wange nawe kangu Ruthi tata wange sugaddeewo jjajja wange omulungi byeganje mukwano gwange namulema Aneti abayizi ba senior 4 madamu HM neyanziza nnyo madamu Juliet tumiddeko ticha kabiito okunvuga obulungi. Kale nono naawe kidde tumirayo abantu olusuku omuzinda lugo bulungi gukuliraane abwoti. Erinnya Sekidde Arthur James ntumiddeko abayizi ba senior 4 Kikungwe SS bonna ntumira Kaddu Mutenza nentumira ku musomesa wange omulungi era nga ye mukama wange mu byonna abeereddewo omwami Kaddu Gerard Mutenza Kaddu Mutenza nentumira ku mukulu w'essomero lyaffe omwami Mulawa Kalidi nentumira ku bayizi bonna ba Kikungwe SS kimala na Juliet kwagala kwe ntumira bazadde bange omwami Matia Kakoza ne mami wange Sinje Jane abasomesa bange bonna HM waffe omukulu Kanyankole Andrew Deputy Mugenyi Peter Basa Mutala Kavuma Juliet abayizi bonna Edgalo waffe Rita Morini Atwiya Koma Joani bonna mbatumidde mukulu Sekalo tumira abantu bo wenyini manya kuswata Abdussamad Abdussamad Swahaba tumira soka kwa byonna tumirako mama wange omukyala kanguza nizako singa omukyala Robert Kalita nzeko jajja omukyala Maria Murajaba naye wangalirawo Kiseka abantu b'Ekiseka bonna n'abayizi b'ensoma nabo ne DJ Buyonde Kiseka mukwano gwange era yangumiza nnyo n'angamba ebintu bino bisobola era nga yewa n'antabegwera okuvuganya naye ebintu bibadde byangu baganda bange kigemuzi yabadde okugira tweyanza olunaku olw'ekyanga ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'omukaaga Nakkazi Juliet wa Malongo Baptist ndoza Juliet wamutegeezezzaako bamuyita Nakkazi Florence. Nakkazi Florence. Yes sir. Lwaki bawandiika Juliet? Nono omwana ono ali mu senior ya mukaaga. Yes sir. Kale Nakkazi Florence Malongo Baptist Senior Secondary School, Debe Ibrahim Isaac Newton High School, Senkunguza Ifa Chiria Saka Secondary School, Nambata Joanita Blessed Sacrament Secondary School Kimanya, bonna nabo ba A-level. Menchero yoge mugenda kwabika wano olukunaku lwokutano tuwumbe wiiki ne Sekanjako Achilles Segirinya Ali Kiyimba Joseph ne Segirinya Bernard wa Nakasoga Kiyimba Joseph wa St. Luke Kirumba Segirinya Ali wa King's High School Lukaya Sekanjako Achilles wa Notre Dame High School ewa mukulu Yesiko wiiki tujja kuba tugiwumbye abasigaddeyo mujja kwewulira mu nteekateeka zaffe ez'oku weekend naddala mu kuteekateeka ey'enkuluze y'olulimi Oluganda tujja kuba tubabuulira mwenna ennaku zammwe ze mugenda okugirako njagala nziramu okubategeeza ti olunaku lw'ennamugongo tujja kubeera n'emikolo gyonna live wano ku Radio Buddu tova ku Radio Buddu ey'omuntu wa bulijjo tugende ndowooze wa kigemuzi waliwo kyogamba ekirala tewali ndowooza katugende ewa kigemuzi
agemule n'oluvannyuma tukulekere abaawo tobadde. Mukadde Nabuliri Namwandu Kaalugende Kaalwanga ne mulongo wa Saaluuni beebazizza nnyo okukola akabbinkano nno ye mujuzi Badiru oweye Kaalwanga towulira Kaalwanga ye mujuzi Badiru mujuzi Badiru. Kale tweyanza omulungi awuliriza katugende ewa Kigemuzi atubuulire nga bwe bitambudde. Weebale nnyo Joyce ekyabakuza akacaayo bakayidde nzijja. Weebale nnyo weebalire ddala. Neyanze tubadde n'abaana bana okuva mu masomero ag'enjawulo. Kakati tubadde ne Luswata Abdulswamadu ono engero teyafunyeewo, ebisoko yafunyeewo 3, okwatula n'afunawo 3, Bwino yafunyeewo 2, yalonzeeyo kamu, obuwangwa teyafunyeewo, afunye omugatte gwa bubonero buli 9. Sekalo Peter engero yafunyeewo 3, ebisoko yafunyeewo 6, okwatula yafunyeewo 3, ate Bwino n'afunawo 3, yalonzeeyo kamu, obuwangwa teyafunyeewo, omugatte gwa bubonero buli 16. Sekidde Arthur James Kigongo engero yafunyeewo 3, ebisoko n'afunawo 3, okwatula n'afunawo 6, Bwino afunyeewo 7, yalonzeeyo 3, ate obuwangwa n'afunawo 6, afunye omugatte gwa bubonero buli 28. Kwagala kwe Juliet engero yafunyeewo 3, ebisoko n'afunawo 9, okwatula n'afunawo 3, Bwino n'afunawo 5, yalonzeeyo 8, obuwangwa teyafunyeewo, afunye omugatte gwa bubonero 28. Ababiri bano bafunye obubonero bwe bumu naye bonna bayiseewo. Awo tetujja batagulula ababbinkanye musituke mu buli omu asike munne mu ngalo nga bwe tutambula bwe tukuluma. Tweyanzeege ababadde batugoberera mwenna mwebale nnyo mwebalire ddala. Abatugoberedde ku mikutu gyaffe gimukwanira wala tweyanziza nnyo tweyanzeege ku lwa bannange be mbadde nabo.